erinnya Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'abantu omulonde likutte wansi ne waggulu oba oyagala oba toyagala ono ojja mwagala lwampaka nkuddiremu bw'oba oyagala oba toyagala ono ojja mwagala lwampaka eno nkusaba n'obwombefu ogiwa akadde ogenda jjulira mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kutta General Museveni embeera emaze okubeera nga eyongera okusajjuka n'okubeera nga ekyankalana n'okubeera nga ekaluubiridde mwami Museveni okusinziira kuba NRM ekikola kye bakoze kyenkuleetedde okiraba olwaleero bano bavuddeyo misana tteke lwenye ne baga nti mwami Museveni by'okola nedda kakati kimala amasaati nga ga kyenvu nga kuliko baasi enkofiira nga za kyenvu nga kuliko ebifaananyi bya Museveni ne baga nti oba oyagala oba toyagala nedda by'okola ffe tukooye kakati wulira bino mbikuleetedde mu bujjuvu ate nga ne Bishop abadde takimanyi Bishop yajja ku Nuupu eyakwatibwa bambi ono musajja wa kisannyo mbadde nange sikimanyi wulira ebigambo ono aweerera n'abamu ku baana baba foot soldiers abaawambibwa era obadde okimanyi abavumirira Bobi Wine nga bw'alina omutima omubi ampuliriza njagala ojjukira omugenzi Kafeero ono yaleka abaana bangi naye mbaana abo laba ate Bobi Wine ayinako abamu baalabirira nga n'okuweerera aweerera byonna mbikuleetedde ogenda biwulira bannanga baweddeeyo ne muga Bobi Wine tavaako kantu tavaako ki abaana b'omugenzi Rita Nabukenya ani abaweerera byonna ogenda kubeera nga obiwulira ssanga lya Mbogo avuddeyo mukwano gwange ampuliriza omukyala amanyeddewa nga Queen wa Buganda Maama Sylvia Nagginda ebintu si birungi nze nkugambye nti gano ga muntu wa wansi oyo anyigirizibwa oyo gwe banyigiriza tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa ennamba ye yesembyayo 15 gikube kayina ekizibu kyonna oba oli Uganda oba bwe rwa Uganda ono ajja kuyamba mu dakiika 15 ng'oteredde kati mu mbeera eno Maama Sylvia Nagginda ebintu bimaze okubeera nga bimutabukako era ssanga lya Mbogo ye ebigambo si birungi kati mu mbeera eno njagala owulira akatambi kano nkakuleetedde mu buwombeefu nkusaba n'obuwombeefu video sooka ogiwe ekigalo sooka ogimpeera ekigalo mukwano gwange mpuliriza omupya nkusaba n'obuwombeefu subscribinga ku mukutu gwaffe tutambule ffenna mu waaka waffe ono ataggwa malojja kati mu mbeera eno nyina obutambi nga musanvu bwe nkuleetedde obulala bwo sigenda bukusomolerako njagala obulabe kamu gwe kennyini obwerabire ojja kukkiriza nti Uganda wano weetuuse twava dda ku level eri kwe bali batulowooleza nze Eke Master nannyini bino maze okuteekako galubindi tutolontoke mu nsonga eno otunaamalira ng'omaze okubeera nga oginyonyoka sooka owulire ebigambo bino tweyongereyo ggwe abuusabuusa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mumuyita mukono gaamu njagala sooka owulire ekigambo kino katono nnyo nkugjeyo ate nkutwale mu mboozi endala Bobi Wine alinayo omwana wa Paulo Kafeero gw'aweera nga tuwete tukimanyi kyenkananga kiri myaka kiri ku university kituusaawo kirabika kati kituuse oba kiri ku senior 6 bambi ebiseera ebisinga omuntu alina amagezi akola ekintu n'asiimibwa Katonda nga so si kukiteeka mu kamera buli kimu mbwenseerabe olwo eryoka emanye nti ono yali mukwano gwange njagala owulire ebigambo bino kakati nkunyonyodde ng'omaze okulya president nti y'omu ku bayamba ku baana b'omugenzi Paul Kafeero ampuliriza kakati njagala owulire ebigambo bya Bishop ono laba ate naye abaana bano abamu y'omu ku babadduukirye wabula ono alumbye mwami Museveni era ogwokubiri n'agamba nti Museveni by'okola bye byakolwanga amiini kakati nze oba okunzita oba kufa oba kusigala nga ndi mulamu sigenda kuddirira oba oyagala oba tuyagala nze nkola kye nnyina kukola eno Uganda yange Uganda siyo Uganda yaffe ffenna Bishop ono akutte wansi ne waggulu ate nga lwo omusumba omulala era naye ameze agamba nti bikola mwami Museveni byakola kansooke nkutwale ewa Bishop ono eyakwatibwa ku lunaku lwa independence ngaze okusaba ku Nuupu okusabira abaawambibwa abattibwa n'abo abali mu makomera tuveeyo nkwongereyo nga tukyakola ebintu amiini bye yakola eyali taasoma nnyo obote bye yakola kakati bwe tubanga ku mulembe guno tukyabikola obwe bulumi bwe nnina kubanga Amini yalwanisibwa kubanga Amini yakwata Bishop n'amukolaki n'amutta kakati olwaleero abantu batandise okuŋŋamba Bishop weesigaki tebakutte kagamba kitegeeza amalabozi ago gatandise okuki abantu bankubidde amasimu ekitegeeza ki nasanze mukyala wange akaaba nti nno nagani mwami wange ngenda kusigala namwandu biveemu ensawa yona bagenda kunzitira kakati bwe tubanga amaloboozi agajja bwe gato begogera nga ne ku mulembe guli ogwa Amini yakwata Bishop room n'amukolaki
namutta kubanga yali ayogera ku bikoze ki ku bikyami kati nange bebabanga batandise okuŋŋamba bishop weesize eki abasajja tebakutte n'enkya ya leero waliwo akedde okuŋŋamba bishop weesiga ki ne mbaga nze neesiga Katonda era Katonda baba asazeewo nti ekiseera kyange ekyokufa kituuse nga nfa ogezaako kwogera nga luumu bwe yayogeranga kubanga owulira kati kyembadde ngezaako okula mulembe gw'Amini Bishop Luumu yakola ki yattibwa kubanga yayogera ebikoze ki ebikyami kakati abantu olwaleero bwe baba nga batandise okuŋŋamba ekintu kyekimu Bishop weesize eki tebakututtire babishop bano ne bakubira basumba bano ne bakubira mikwano gyo ne gikubira nga gigamba ekigambo kikimu kitegeeza nti olwaleero embeera eriwo teyina nnyo njawulo neri yakola ki bakutiisatiisa bakitogenda nobakola ku statement ku poliisi tebantiisatiisa bakuwabula bampabula oba bannumirirwa bandabula bishop kubanga bakijje kuki bwe tubanga tuli mu mulembe guno ng'abantu baffe bakyafa kifa mukokko nze nina omwana ewange nze mulabirira taata we mu 2020 y'omu ku bavubuka ku bantu abakolaki ababuzibwawo yabuzibwawo anonyezeddwa wonna mupoliisi wonna takolaki talabika kati mbandi awo mama we nakuba kubanga we mu kitundu kyewaffe Mityana North omukyala abeera mu kyalo bakiyita Bambula nakuba naganaye bishop oyo tasobola kutuyambako kubaana kubanga taata waabwe yabuzibwawo 2020 n'olwaleero siina buyambi nenvuga nengendayo era bwe nagendayo ne mujjako omwana ne muleete ewange mbeera naye mu nnyumba ewange asomera ku ssomero lyaffe ebyo byonna obyogera akakyoka ebyokulonda akulemerwamu mukyala wange kavudde ezo cases ne kazikilozi nga tebayimanyi bantu be bamanyi nti babuzibwawo nti babakyali makomera as political prisoners omukyalo oli bwe baba baagala tusobola omubatwalira n'abawa narration narrate nga buli nsonga yonna kubanga n'omwana gambi no evidence nti omwana mulina ewange era asomera mu ssomero ewange kubanga taata we yakola ki so wakanya report yakakyokeddembe ly'obuntu omwana mulina eka you approach the Uganda Human Rights Commission omwana mulina eka kati kyembadde kunyonyola nti bwe tubanga tukyali mu mulembe guno myaka 61 ejja independence twagoba Amin kubanga yatuttiranga abaki yatuttiranga abantu twagoba Obote kubanga yatuttiranga abaki abantu kati ne tuleeta President Museveni asobole okuleeta ki emirembe naye bawanga abasajja be ne ku mulembe guno ogugwe nga bakyakola ebintu ebifaanana bwe bityo bwe bulumi bwe nnina alina amatu awulidde embeera mukwano gwange ampuliza nkusaba n'obwebufu teweerabira vidiyo gyo ekigalo nga tuli mu struggle omukutu gwaffe gwa AKTV gwa muntu oyo ali wansi anyigirizibwa oyo ali mu struggle ayagala enkyukakyuka kati wulira ebigambo bino nga tuli mu struggle nga tunoonya enkyukakyuka okubeera nga tufuna Uganda erimu eddagala mu ddwaliro okubeera nga tufuna Uganda erina enguudo ennungi okubeera nga tufuna Uganda eyo etaliimu nguzi wulira okubeera nga tufuna Uganda eyo etaliimu basirikale bakuuma ddembe kubeera nga batulugunya okubeera nga basiba n'okubeera nga oluusi bavayo ne bakuba ne batta n'okutta bannayuganda tetwagala muntu atwekiika maaso Maama Sylvia Najinda ono nga ye queen waffe wa Buganda mwogerako mpola kubanga ye maama kaakati ono njagala okimanye nti ebbanga libaddewo ddene nga waliwo ebigambo ebyogerwa nti oba oluusi waliwo embeera etali nnungi eye ne Ssaabasajja Kabaka kakati ebyo ng'obitadde ku mabbali Ssaabasajja we yalwalira wonna abantu nga bagamba kino kyekimuluma kiri nga kyekimuluma kino nga kyekimuluma we yabeerera mu mbeera embi bano bonna baasirika kw'ossa omukyala amanyiddwa nga Ssanga Lyambogo kubanga kati akuze ayali omwana wulira ono bw'avaayo n'atandika okubeera ng'alumba n'abaako n'ebigambo byayogera ng'abissa mu politics nga yessa mu politics oba oliawo ng'ayogera byatategeera naye ng'ekisinga okubeera nga kikwennyamiza ng'ono alinga agamba nti mu Uganda buli kimu kirungi nnyo ono ng'alinga agamba nti mu Uganda emirembe egiri mu Uganda tegibangawo naye ng'ekisinga okwewunyusa ono abeera Bungereza era gyawangaalidde gyasomedde n'Oluganda alumanyiimu katono kale ebife e Uganda ono tabimanyiko nti abantu bambibwa n'okuwambibwa kati mu mbeera eno yavaayo n'akola statement ey'ekisiru njagiyita ya kisiru munansonyiwa wadde nga ono mu mbejja naye wulira embeera bweyolekedde mbadde njagala bajjukiza
nti okuvuma ennyo si kwe kutwala entebe. Nange naffe twagala kujjukiza bino si byemmengo Zairi agayindogo temutujjamize. Okitegedde Zairi agayindogo galinga entebe z'eggaali. Nange mbadde njagala okujjukiza nti bannayuganda tetukyafaayo ku bitiibwa ki omuntu by'abeera nabyo. Kasita oteekawo embeera eyeekuusa kukuvoola omukulembeze waffe, omuzira waffe, omununuzi waffe, Kyagulanyi Ssentamu Robert, awo tukulumbirawo si nsonga oba gwani. Kati maama ow'ekitiibwa Sarah Sangalyambogo, wakati mu bukakkamu obw'ekitalo mbadde nkusaba gye wasirikira nga kitaawo alwadde n'aweebwa obutwa n'otavaayooko kubaako ky'oyogerawo. Bannayuganda baakozesa mimwa gyabwe. Oba oli awo ensonga ya kitaawo okubeera omulamu, bannayuganda abo bovoola b'ogamba nti bavuma baakozesa mimwa gyabwe okutaasa obulamu bwa kitaawo. Kale mbadde nsaba eyo gye wasirikira ne ku nsonga z'ebyobufuzi ne Kyagulanyi, era gy'oba osirikira kino kitulekere tukyemalire. Mwatuvaamu dda. Sitwagala bannaye mutwekwase nti tubalaba mu kamwa nti ate tuvodde Obuganda nti ate biki. Ebintu ebimu mutulekeemu kuba mwatulekerawo era mu kusooka. Maama tusiima obuwabuzi bwo naye si buno obudde. Tulina bwe twayagalira ku buwabuzi bwobwo bwe twanoonyezanga Ssaabasajja Kabaka muzeeyiwo ffe nga tetumanyi nakumanya nti ku intaneti kuno kwoli ne musalawo ne musirika musajja n'alwala nga musirise. So kati ku kino kikwatagana ku ggwanga ate eddamba tosobola tuwa biki bye tulina kwogera ffe tyoba omanya twamenka nenge kitutuusa awo mbeera gye batutaddemu. So kati gwe wandizzeemu n'osirika eyo gye wali osirikidde ku olwo bwe twabaagalira ennyo bantu mmwe nga musirise nga mulinga abataliiyo. Kati ate kino kyo kiralamu tujja kuyisaamu eggaali tukwetondera oluvannyuma naate tuyinza n'obutakwetondera kuba kye tuliko kye kituufu tulwanira ggwanga lyaffe. So kati wandyewumbye n'obaako w'osirikira oba twega. Nakugambye ekikwatagana ku kukyusa eggwanga n'okubeera ng'embeera z'abannayuganda balwana okubeera nga bazizza engulu kobeera ani olina okubeera nga olumba ogenderedde kubanga ye eggaali ebaawo ey'okuyisaamu mu bwangu. Kati ye Sangalyambogo ebigambo bye yayogera bimufuukidde akayinja mu ngatto, era bannayuganda abatali bamu bayitirivu nnyo abazze nga bawanda muliro ku nsonga eyo. Kakati ono bw'anaabanga alinamu ku magezi ajja kusirika kubanga bwe tuba tuli ku nsonga z'eggwanga situwagala kumanya obaani ne Ssaabasajja Kabaka nnyini yatugamba temubunguuta. Era addamu nannyonnyola n'aga nti Buganda yakomezebwawo naye teyafuna buyinza. Kati ebyo ebimu ku bye tulwanirira Buganda ebeerenga Buganda eyimiridde ng'erina obuyinza ng'esobola okwesalirawo mu nsonga zonna. Kati mu mbeera eno laba mwami Museveni bwalumbiddwa mukwano gwange ampuliza akatambi kakano kansooke nkakuteremu aka mwami Museveni ng'abasajja bamaze okubeera nga bamwefuulira. Abasajja bavuddeyo ne bamuyisaamu eggaali entonotono ey'ekimpowooze, era naye waali ebigambo bino bw'abiraba ayinza obutakkiriza nti ono abyogedde ate musajja wa NRM bulijjo yampagira enkya n'eggulu. Ebintu bikyuka kubanga gye buva ne gye bulaga ensi ekyuka. Kati gwe bw'olema okukyuka n'ensi ekukyusa lwampaka. Wulira akatambi kakano kansooke nkakuwe okawulire ate nkuzzeeyo eri mu bigambo ebirala ampuliza. Naye kyentidde nti buli lukya buli kisanja buli kyasa ekikyuka wabaawo okweyongerako. Kitegeeza ni President nkwegayiridde sooka otunuulire solution y'ekizibu. Lwaki abantu bagenda beeyongera okuba abangi abettanira enkyukakyuka? Ekituufu kiri nti tukkirize mmwe bakyali muyimu NRM mwana mumwagala temwogera kwogera mazima mugabika mukuba endaaya. Ngulidde naye eno Uganda yaffe mwana kati tusanye tujje amaaso ku bantu abawagira opposition, wabula amaaso tugateeke ku bizibu ebibaforcing okuwagira opposition. Awo we tubatuteeka ekinyusi ebbwa bwe tunaalijjanjaba ensanja bava egenda kujja. Temuddamu kulwana na Kyagulanyi si kyekizibu. Wateekwa okubaawo message abantu basendinga message tuwaliwo obwetaavu obuli ku ground. Wakitiibwa President fukamidde mu mutima nga bw'oyimirira n'oyogera as a freedom fighter
ekituufu kiri nti kyekiseera omanye otunule nti wateekwa oba oyagala oba toyagala pulezidenti oteekwa okukimanya nti wateekwa okubaawo ekizibu ekiri ku ground mu bantu oleme kufuula Kyagulanyi ekizibu kyekiruwa abantu ekiba kya gavumenti ekigenda nga buli lukya Oweekitiibwa pulezidenti abantu boogera ku emisolo mingi mu revenue emisolo mingi ginyigiriza bannayuganda naye omulaba nti abasuubuzi badduka ne bagenda ne babeera ebweru buli mwana agenda ebweru avumirira gavumenti abamu badduka muno lwa misolo abalala nga bw'okimanyi obulyake n'obulyazamanya n'obubbi obuli mu revenue buwaliriza abantu okuopozinga gavumenti kitongole kya revenue Oweekitiibwa pulezidenti kyetaagamuko okutunulamu n'eriiso jjoji ekibbataka ebyo byebimu kubiwa vibe omuntu ajja mu Kyagulanyi nadda mu nkuyajja y'abantu ze point zaakoonako mwe temuziraba ekibbataka kingi abantu besengula abantu ne bakaaba amaziga ekyo tukyogereko Oweekitiibwa pulezidenti tunulawo nnyo juzi wayogeranga n'ogamba nti tewateekwa okubaawo omuntu abbattaka tewaddamu okubaawo omuntu asengula abantu ekiro mu mawulire n'olyange eryantonde baasengudde abantu bubi nnyo onoovaayo ddi okwate ku bantu abatulugunya abantu tuleme kudda mu kunenya abantu abakyawa gavumenti onoovaayo ddi okwate omukono ogw'ekyuma nga bw'oguteeka ku opposition ddi lw'onoovaayo ogukwate okwate abakyayisa NRM obateekemu omukono ogw'ekyuma ekibbattaka ebyapa babijingajinga ministry ya wakisi enguudo ebyapa abantu babijingajinga kabinenti temusobola kugenda kulaba lwaki ebyapa babijingajinga ministry ya lands kiki ekiri eyo President vaye eyo notuukeyo abantu babasengula ku ttaka ng'ebyapa babijinze ekyo kyakulemya okulwanyisa Oweekitiibwa pulezidenti ekibbattaka kingi omusajja bye yeesibako n'ayogera eddagala mu malwaliro Oweekitiibwa pulezidenti amalwaliro eddagala balibba olireeta ne balibba onoovaayo ddi okukwata ku babbi b'eddagala juzi wano abaama senge tetunnalaba ripooti yafuluma simanyi esaawe ababbi b'amabaati n'okola mu kabinenti yo ng'eddala kituufu omanyi nti abantu bakukyawa lwa ebyo okyakola n'abantu ababba amabaati abantu bwe badduka mu opposition ne bakyawa gavumenti nga mubanenya Oweekitiibwa pulezidenti ebyo oteekwa okubitunuulira n'eriiso jjoji amaanyi gonna kati gajje ku Kyagulanyi gateeke ku solution Oweekitiibwa pulezidenti amaanyi gonna gajje ku Kyagulanyi gateeke ku solution waliwo ekizibu kijja tukyayisa bannaffe tubakyawe nti olw'okuba b'oppozinga gavumenti ninga ensonga nabo abamu kwe bayimirira weeziri zirabika amalagala buli ddwaliro lya gavumenti lyonna buli ddwaliro lya gavumenti eddene mu Uganda wano wate opposite waali ebusukka kuba wateeka okubawo famasi ennene ennyo gaggadde nga bwe bakujjanjaba eri eddagala teririyo ne bakulagirira ne bakugenda obusukka kuba eri waliwo ogufamasi ogunene monitoring team y'omu State House ekola mulimu ki ebyo bye biruma abantu obwavu wansi ku ground obwavu obuyitirivu obukutte ejjembe birwanyise abantu bajja kuddamu NRM ebitalina makulu tetubiwa makulu omuntu atalina makulu tetumuwa makulu wabula ne lwavaayo nga luli lumu ng'alina amakulu nakugamba ku mukutu gwa EKTV tumuwa amakulu tumuwa amatu era kyaba ayogere ne bwaba yambadde kkala ki pulezidenti yatugamba nti omuntu ne bwaba wa NRM oba wa kibiina ki bw'aba alina kyonna kyagatta ku nkyukakyuka obubaka obwo tubuwe bannayuganda ampuliriza omusajja ono wa NRM ze siri wa NRM temunzijemize naye obubaka bw'ayogedde oba bw'asindise bwe bwe nnyini
obuviirako bannayuganda okwagala okukyusa ensi yaabwe. Kale munansonyiwa bekinyize naye mbadde nnyina okubeera nga nkiisaawo oyinza ogamba eka abadde ki ate aleese wa NRM ndeese bubaka bumuvaamu ye ng'omuntu simwetaaga. Mukama Katonda abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. I sign out for now. Kankulekeremu obutambi buno. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompeereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752 87 15 15. Akatuwagira omukasale Chechirangone chipya Yatabiki paizi wondogo Ulokusoma kwa rangi Bachikwotade kustegila ivu Chabili munamugwe 10 Kukilabo brigato Okuingira emitwala ebiri JP emitwala 5 Emeza ya mitwala 3 Chawandikiwa na kitanda kereya Nekisendekebwa Chilene Yusufu Tushwa bazanyi wala ivu kustegi Professor Vikita Kaweke Monika William Emily Nazala Detective Benny Julius Keriki Kasi Hola Bishero Togoria Chimu Sofia Panementewo Ketuako Aruna Muliro Beribata Omulangira Suna Ne Finance Bandi Omulangira November Kusekawa Motero Wane timu ye